kweyungako wano bagenda kusponsoringa show yaffe okitegeera ebintu mu bwangu ddala bagenda kuba batweyungako ku board kale podium sayimo olunaku leero lukugenderera olwange muganda wange mbateereza wali ku mbuutikizi ogwange gwenkola and of course tulina n'enteekateeka ennaku zinegezaako okubanga entambuza eno neeri gye bayita ya bride and groom expo 2022 omwoleso gw'ebyemikolo n'embaga ogusinga obunene mu ggwanga Uganda buli lukya abantu bongera kutweyongerako Judy tugenda kuwa omuntu embaga Judy tugenda kuwa omuntu embaga omuntu tugenda kumuwa hanemoon Judy omuntu gwogenda kuwangula buwanguzi olonda emikwano gyena kutwala oba owummulireko gye bayita Maldives owummulire eyo olwo yambuza nti kisukako wano n'akanyonyi mwekali oba nga Uganda Airlines kweri ku boodi Judy ebintu byonna tukuwe holiday byonna mu bride and groom expo kusinga omutwalo Dixon ennaku zino agoba kaki Dixon aliwa yazaala omwana omuzungu yazaala omwana omuzungu ate emabegako oba yali Dubai oba yavaayo dda sibitegeera Dixon abuzaabuza abantu bonna bagamba 29 tuli Woman Multi-Purpose Hall okugenda bride and groom expo in fact ate saizeri embala abantu batwagala nnyo kusomeza 30 tulina kye bayita ekinihiro kya mpulire Radio West gye tugenda okubanga tuli Kacheeka Stadium abayimbi bonna abakabi tujja mu kinihiro kya waliwo yambuziza embuti y'embutikize komawo embuti y'embutikize tukyanoonya mannya tubadde n'amanya competition yawo abantu buli omu aleeta simanyi tugitume Pisula simanyi Gazia simanyi Kolaboti embutu y'embutikize 2022 komawo muganda wange nga nsajja ojja kuwulira Gazia kale naye nga munnange ffe tugezako kubuulira butya bwe tutambudde naye naawe manyi oli eyo obadde n'olunaku luli bize omwana omuwala oba tolina byakukola gezaako okwefuula bize eno ensi yakukola buno obulamu obunyuma oyinamu akako muganda wange kola noonya emirimu ate wogufuna gukwate ng'ekyatika Desire Luzinda abantu bagamba abantu nti simanyi kola nga tombulidde kyakola mbulira engeri gye wayitamu okukola because ffe n'omuntu okumugamba okukola buli mwaki manya ntokola naye gwe okola otya okukola sitoleza bagago zimanyi buli mugaga omukampala akulaga nti yatembeeyako naye sitole kimu ezo zonna ezisinga okunyiiza ekyawunyisa omugaga omukampala newabanga sente yalokera kuza muzadde we agamba natembeeya naye olaba Simon n'endijo abantu sente bayiga okuzirogeramu n'okuzisamirira buli mugaga ekampala ayinamu omuntu omufamire nga zolo biba byagenderamu oyo gwe weetegereza atulaba eyo ebiri gundi sayimo bimenyewo eyo sitaani mutwale eri naye abazadde abagagga abasinga bonna bayina abantu buli ayagala kitolemesa kyankubaaka ye lwaki nkubaaka owa mama Fiina aliwa mama Fiina talina sente ze zirikwala okitegeera bino wammanga ekisooka buli ayagala okugaggawala olina okuba omukozi ekyokubiri wekwate Katonda okitegeera kubanga mukama waffe akubira ndowooza agamba tuluddewo okuwa abantu embuzi mukama waffe tubadde tukyabannyonnyola engeri gye bakolamu kuba beerina okutulaba ng'ate ne mu nsawo balinamu akasente banyumirwa olugambo naye nga ne mu nsawo naye nga mbuuzaako mukama wange Kasasa ogamba otya ow'ekitiibwa ziriwa naawe Simon ntwalayo sente z'obulango gwe tutandike ne Desire Luzinda okitegeera naye nga abagagga nenfuna ebizibu nga tebanyamba bagamba oyo alagane senimo abagagga tutandike obugenzi abadde ki Desire Luzinda gye buvuddeko awo waliwo ate abangambye nti kano kandiba akabadi nga Chris Evans ke yatuliyemu ne Mary Butter nti kale nti kandibanga kabadi ye okutulaga nti kati yavudde ku lujja ne Vixen ati Judy ate munaaye ekituufu kiri nti ne Vixen ne Desire Luzinda kati kino kyonna kyolaba nti Desire emyaka gituuse ng'alina okusetolinga anasetolinga naani Lwasa Juma Seiko era olwaleero olugambo lutambula mbu
wabadde omukolo desire wa introduces omukulu oyo ndaga ku bifaananyi abantu bamanye waliwo ebifaananyi ebyatambula ennyo nga bali ku mukolo ogumu abantu ne balowooza nti batandise okwegezaamu mu ngoye zaabwe z'embaga ebyo byennyini nga naye desire yakumya omutindo myaka 42 kiki tonalaba wa live atanalaba desire wa live ngatonalaba desire wa live Juliana wa live leka kutusalira Facebook but I think ekigambo laavu kisubwa abantu bangi ate Katonda yakola ekintu bayita laavu kizibu nnyo tomanya ddi lwogenda kufuna muntu omutuufu ogenda musangawa era mugenda sinkana mutya kakati Katonda wakuyamba n'ofuna omuntu wo ne muwangaala ogamba amiina buli olukya kasaba banga twambudde bwingo amati amina because tulabye n'abefunye musaawe mu ne baawukana abefunye mu mwaka ogumu ne baawukana abefunye mu myaka 10 ne baawukana kapo ya Sheri Matovu ne munne baakomawa oshegere no Sheri Matovu simple example zungu uli kama tomumanyi simple example enji yatijenerwa asawano mwezi wakati bali yaawukana nendo zabirabye so kibaita laavu so desire bayafunye wabanga da kituufu desire yazudde laavu weeri laavu yentuufu bane ebikadde byayisemu mbyerabire abantu basussizza buli muntu alina ebyayita buli wala ekifaananyi kya design ne gundi ne Vixen nga bajja ebikadde naturala buli muntu alina ebyayita bye lwakuba nti obuzibu bano bwe bafuna biri mu public naye abantu waliwo abantu abalina date past embi ennyo nga tetuuka na ya desire desire teyagala kuba mu bantu abo kitegeera teyagala bayibayi kubanga naye bukya kumakya ne bamukuwana nagamba ate n'ekirala mu bonna tewaali amusobola kati yamusobodde omutima gwe gwatereeredde omugamba nnyo abakazi nga kiri eri nti byajja bubi ndijjo omukazi yenna wolaba atereeredde kati manya ba ex bonna bali example n'obusobozi buvaalinga busobozi kiboyogerako mukumukwata obulungi anti kati mwakikwata buli mulowooza abakazi omukazi kasita omuwa ssente oba omumazi kati gwe bala buli musajja nga akolaga alina obusobozi tandika ate nze mbamanyi abasajja be bonna Martin desire watuuse ku basajja bonna abagagga tewabadde wakyasobola kumuwa $5,000 abadde yayikadde vivi nga tewakyali asobola zimuwa newe yagendera okuduuka mu Amerika vivi liyise nga leve evudde eri ku miliyoni zeyabeerangako emmeka ng'era atandise kuzungira mu bano balwasa nga tewakyali asobola kumuwa ziri nze pointi yange ndijjo asooka menyawo kiri eri ekiriwa desire yabeera ne lwasa desire avuganga gundi ya lwasa ng'avuga bima ya lwasa so sente zaaliwo sente zaaliwo naye n'atuuka nga tewakyali leve abantu abamuwa sente zo ng'agenda atandika okudda ku bagagga baffe bakojja kimu kale ndijjo omukolo gubaddeyo omukolo gwo nkyagezako okunoonya muntu omanyi mukolo bagezako kukola nti bagukweka bageza kukola nti bakola ekintu kyabwe omanyi desire amawulire gano gali gamugoye mu ggwanga muno desire yagenda ebweru era yasse ekiko n'agamba nti mponye amawulire ge Uganda luli twali tumwogerako wano kulukatisi n'aŋŋamba mwana Saimu olaba mpaka kati kyalina ka vidiyo k'omukyalo kati kyakola buli kimu kyakola agezako okulwana nti nno buli kimu akikole without ab'amawulire okukimanya n'okikwata so mujja bulabi nga biguzi naye nga naffe tulina intelligence ey'amaanyi ebadde monitoring nga the whole day tujjako tubabuulira ekigenze mu maaso era mujja kifuna kubanga naffe intelligence yaffe tugyekakasa kale awo wenyini kangende ku Winnie Nwagi ne Fik Fameka kiki ekigenda mu maaso gye bali e London ku kivulo kye bagendako bizibu yakutegeera njogeddeko ne Jose Blinks kubanga yomu ku promoter abamanyi bemanye e London naye si yali mbana abantu si yabalimu ne kiringa onagamba nti no omuyimbi azze Uganda n'ogamba nti no ng'oli Bungereza okakwera ku Balamu oba Bitex because business omuntu yenna ateeka ekivvulu ojje wetegereze nti singa Balamu ateeka ekivvulu abamu ku bantu abagendayo banne bana bategese ekivvulu kino kyafunye abantu oba kyasaze mbuuza Jose Blinks yambadde okumpi aŋambye nti kiyinza okuba tewali stranded nga etulowooza oba ng'ebimu bibadde biyitiŋŋana bayinza okuba nga bakyalina ebintu ebibamaliza saidi zeeyo kubanga nekuba nti badi stranded Nwagi ali managed by big brand Swang Zavent tebasobola kukkiriza muntu waabwe kudda mu mbeera ey'okubonaabona ate nga Swang Zavent eri ku record bali baganyeko omuyimbi otravelinga nga lwe biganye okukola ki okutereera so kiba kitegeeza nti bagenze okukkiriza omuyimbi ogenda
egundi Bungereza nga buli kimu kiri set. So Simon ye version gyenfunye okuva eri Jose Joblings. Baina version zaabwe. Simon version endala eriwo nti Winnie Nwagi promote yabatwala nga balina okuyimba ku show. Naye okuyimba ku show ne bagenda ne bagenda bafukute shot endala enkeera. Eno negaana okubeera successful. Ate eri neba successful. Promoter n'agezaako nnyo okubagamba omanyi olw'okuba omukoze bwe mutyo ne bwe mutyo njagala muddeyo mangu e Kampala n'afuna ticket. Sokolindako eri gye bayimbako endala teyaliyo no promoter. Nanze we nakuleeta ne kutwala South Africa nokola nojja notimba nga otimbye ebirala behind my back wekityo kati promoter n'akyusa mangu ki travel tickets zaabwe n'agamba nga tayagala mbu bayimbe ku sheni endala kati bano bagenda okutuuka tuli mu gundi tuli mu summer tickets ziri expensive gwe nagezaako okwogera naye we yaŋŋambye nti ziri expensive kati eri gye baakola sente zisobola kuvaako kubakomyawo wano waliwo olutalo lunene era mbaddeko ne Julius nga ina leeta gye yali sivinze bamuwadde ennaku oba 10 okulifandinga kasente mbaddeko kuswangizi wano mbaddeyoko bamuwadde ebbaluwa nga bagimuwandiikira simanyi oba baafiriza promoto ba sente meka nga baagala zirifandinge o either omu office balina engeri gye bagenda ogikolamu abo babaningibwe yengezaako okuba nga nfuna naye buli omu alina version ye but famaika ye njogeddeko naye naŋŋamba enkya yakomawo e Kampala. Winnie Nwagi yakyali mu buzibu. Winnie Nwagi si player ticket tesobola kubula. Winnie Nwagi emukomyawo n'obuzito okusobola kubeerawo kubanga Winnie Nwagi omumanyi kati bagaye Winnie Nwagi ayinza okubeera n'abya stranded no DJ Mozeji ali watikiye olaba wano mugendo obugenzi kasamanya nti Nwagi ajja omanyi abamubukinga babeera bameka alongside okuyinza Fiki yangamba bugambe Fifa Maika yangamba baga kunywa mu kachai na Nwagi omanyi Fifa Maika yangamba DJ Moze yampa gundi chain muga Katonda mugulu tosobola nakuji ebalirwamu kumpi 5 ku buli ku 10 ekitende chain gye yamuwa DJ Moze fo yangamba. Okay kale embeera bwetyo bweri naye katusubire nti bigenda kugwa. Hassan Ndugga avuddeyo nayogera ku nsonga Kinwagi abe Bungereza kibetekera soko kirabe fire baby oya bimalanga naye nabadde manyi ku mulundi guno Nwagi gwe bagenda okuwa concert naye ate nalabye batimbye gundi azawe ebintu byamwe obuzibu bwa gundi bwazawe save gyayimba eyo eggwako mangu kati wotamulyamu kati wotamufunamu kati oyinza okufiirwa bati Nwagi akyali akuba hiti wayagalidde tubadde tuli eri ng'ali mu byakuba bantu kukola kisimanyi biki naleeta malayika malayika terulimu wadde sente n'olwatano n'olu naye lwesindika lwokka era Swans Avenue babadde bagezi nnyo because Nwagi okyasobola omutaiko ba next year oyizo muwa concert n'afuna bangi n'atandika okuzimba akatimba togimuwa naye kati ono togimuwa oyo mwana bamuwa emikolo kumpi mu gundi emikolo egy'esande gije kyalina ali contented emikolo gyolaba egy'esande kati ku sande ayinza okubako n'emikolo 3 buli mukolo gwa milioni 4 sente zayingiza omuswala oba omwaga aba ayagala kye bya concert yabifa sente zayingiza mu Swans Avenue bano balina kukola concert zifuna so Nwagi yalagawa vinka gyali wano n'olupya yakoze akabina kale endijo ensonga zawaliwa eri ew'omugenzi pasita yiga ekawaala zigenda maaso eggulo twabadde n'ekimbowa ng'agezaako gamba Jengo amuddize sente ze yamuwa ezibalirwamu obukadde 600 n'okugenda waggulu kakati Hassan Ndugga olwaleero avuddeyo n'ayogera ku ki ekiriwo ekigenda maaso yaliwo nga batandika ebintu ebyo era n'agamba nti olaba pasita yagenda okufanga ebintu naye bimulemeredde kati bo baagala bakole ki Ndugga ajja kunsonyiwa naye talina moral authority eyogera ku nsonga ezo kyebeeyama kyali kimu omusajja amujja mu kusiga tutex amufuula Ndugga ne banne kyebeeyama kyali kimu ng'omugenzi afudde kuzaawo bandi naye kyabalemye kati bandi jasi okuzaawo bandi okwekuŋŋaanya nga bo bazeewo bandi bwekiba kibalemye kati bino babiyingiramu ngaani pasita Yiga agenda okufa ng'alina ebintu byakoze byasinze ne byatunze tewali anakimanyi kino pasita Yiga baire bagundi kuje Kimbowa
ayina y'omu ku balandiuli basinga omugundi mu lubaga omwo. Kimanyi bulungi. Wala ku gundi kyasa kabaka awo. Kyasa kabaka. Wakali wudweri awo nawo. Ate awo wasava. He can afford okunganya mweje mizigo milioni 48 omwezi. Ate bw'omunyiza akuguma. Omanye kuba erigende alaba wakaliga lodi oyo mulaba. Kuba kaliga ng'okkirira wooti. Ekikyama okudde wa lodi meeya. Kati toyamba wa lodi meeya. Weeyongere Nagula ennyonyi mpaka kukalira. Omaze n'ogikiriza nti yagigula. Yagula scrap y'ennyonyi mpaka mitiyana eri ewaka kukalina. Amini gundi koje bamugamba nti ennyonyi eno wadde tekyatambula naye soogizaawo n'etambula. Kati naye baana bo tetuli basonyiwa. Buli eyali mu lukolo okuguza kojja. Bamuguza ennyonyi. Tetuli basonyiwa. Yagenda muguza ennyonyi yagenda okizuula nga bamuguza waba scrap muyundi esatu nga bamuguza. Barene mukimane kugamba nti kojja Kimbowa yawanga pasitaiga sente nnyingi n'abako byamusingira n'abako byamuguza. Era igagenda okufa nga Kimbowa yina shares mu TV. Kati ate n'ono Jengo buli wabadde asikamu nga sente zesise ngaddukira wani wa Kimbowa. Ese balina oluguudo eyo egundi ekigo baluyita Kimbowa kojja. So wallahi Ndugga maybe atugamba nti era naye ajiswaje mu TV. Kati Jengo yagamba nti kojja we yalabye amawulire nga bagamba nti bagenda kutunda awantu walina atya ate jjukira we wali TV kati nga ye alaba sente ze bibiri byanjawulo ati bibiri byanjawulo TV nettaka nanti ettaka kweri bagitwala eri ku kizimbe kya kanisa kanisa etudde ku ttaka ekanisa etwalibwa biri ebintu bisatu kuliko structure TV kweri kiba kitegeeza nti ono ayagala ettaka walitwala kimu akyasobola osigala ng'apangisaawo asobola opangisaawo ye bw'atwala ettaka n'ayagala okukolerako ebibye ani TV ng'esenguka so ono wettaka tayagala TV owettaka ayagala ttaka kati Hassan Ndugga ensonga za milioni 600 azogerako kinga ne100 muganda wange awo wenyini katusooka tufune Hassan Ndugga tayagala ttaka ayagala TV Hassan Ndugga z'olukaaga nga ne100 ze bamusuubiza mu treke bamuwamu emitwalo 10 nagaddi n'amugamba thiwedde yakuba oluyimba atubuulidde n'embeera gye yayitamu South Africa katusooka tufune Hassan Ndugga okuvaayo Ndugga. Nze mpise mu bizibu neebaze ne Katonda kubanga nina amaanyi kati ng'abantu banjagala kubanga emabegako nga bannamawulire mwenna abaalwana beebaza South Africa eyo bwe nali wano ng'embeera etabuse nnyo bannaye nze mpise mu bizibu neebaze ne Katonda kubanga nina amaanyi kati ng'abantu banjagala kubanga emabegako nga nakava mu bya trek ensi neerowooza bampa ssente nenzivoolwa nasiraana nemba nasikyafuna ssente ate nali sinnamalako mbeera eyo covid najja kati nembeera nga n'abaana bange balina kyebakola ki naye bwe nagende South Africa ngira mpoyera eyo covid amala okugguta ndowooza olw'okuba covid yalwawo visa yange neeyitako nenkola overstay kakati nayina bwe nali nzija ku kisaawe ne banstopinga omanyi mu gwe11 South Africa ebiddu biba bingi abagwira baba deportinga nnyo kubanga baba bangi abayingira mu butamanya nimbamu n'abakozi overstay ne bayisa mu bbanga lye balina okumalayo kati babakwata nnyo ne babateeka ku prison naye abamu abayingira mu butamanya baba deportinga mu nsobi babateeka gye bayita lindera omuntu we wamwe bwajja gavumenti yo neereeta ennyonyi neebatwala naye olw'okuba nti nze nali mpisizaamu akabanga nga si kanene bwe banti nnakwana nga ziweddeko mukomera baali baagala okuntwala erindera ne mbagamba ndi musajja amanyiddwa ensi yange ate era ndi musajja ow'amaanyi ne mbagirayo YouTube abamu baali bamanyi nnyo mubanda wa Kabaka nga bamumanyi nnyo Bobi Wine kati omusajja omu aba abikula YouTube kyava alaba nga ndi naani kyebava baŋŋamba tukuwadde ennaku ameka 3 ng'ofulumye mu bulungi kuba tukulabye oli wavunaanyizibwa kati gwenga yiga walwawo nnyo wayiga kiki kyolaba ekigenda obukyamu n'ekyalikoleddwa ewayiga TV bagitwala TV eyo bagitwala dda ekizimbe bakitwala nze TV eyo yabafuula kyemuli olaba yiga yennyini kabikola byamutabukako
n'atuuka okugenda South Africa azinoonya ddala ayimirizeewo byakola ne bamubbirayo teyalina Katonda n'atuuka okujja wano mu Uganda n'akola ebyobugagga bye bamulwana bamusibye leero bananfunyisiza olubuto leero biri olaba ye byamutabuka kati olwo abaana kakati ebintu ebisinga bakulembeze Katonda basabe nnyo babuuze ne kuba basingako kuba omwana oyo waliwo ekintu kyeyakola jengo muganda wange alina ekintu kyeyakola nga yiga yakafa bapasita Bugembe bapasita Kayanja bapasitaani bamwaniriza ng'omwana era ne bagamba bagenda mulera essaawa zino mumugamba nze bamweyana bo bali luddawo abamulera balina ssente bagagga baveeyo bayimirire n'omwana omuntu yenna anazzaawo revival walina kusooka kutuula nandugga kuba nze mutwe kati nze nina waaka nze nina ebitambula mu nsantu bye baagala ate nze nze musajja nayiga bwe yafiira yali agala nze mbaaliiddawo ekibiina kuba omusajja waggumira abaggumidde ekyalemesa abakazi abo bo balwana byabbuba ne beebubira ne babubira omusajja ne bifa kati essaawa zino kojja kimbuwa baba yabaluuzawo revival abadde alina kuyita nze n'antuuza naŋŋamba onaakola tunyonnyole kadongo kamu Vincent Segawa Mathias Walukaga naawe waliyo ne baseremba bonna lwaki ogamba go basinga bo babaaki Seremba yakuba emmundu n'akuba osobola okuba emmundu n'obeera lieutenant n'otatuuka ku kyajjeno osobola okuba emmundu n'obeera colonel Kano osobola okuba emmundu n'obeera kapiteeni naye kati nze bwe najja okuvuganya mu kuba emmundu yange nali nvuganya Geno Elimani basudde Geno Principal Job Kafeero Geno bajjeno abaaliwo kati nze saatunuulira bano baana bakuba emmundu mulembe guno bannamawulire mwenna abalwana bebaza South Africa eyo bwenali sajja mukulu bamweyana Hassan Ndugga y'omu ku bayimbi abasinga okukkiririza mu bintu yavaayo Masaka Kalangala gye yali yakola egundi esabo Kalangala gundi esooka Masaka naye banaye okoze omuganga teyeeganga kale Simon Soko jukiza abantu kusenga Malus Kawomera wakati kusansolima senga Malus asangibwa ku Anet Plaza level ey'okubiri genda muganda wange okulirana park empya obuze Anet Plaza obuze senga Malus ku level ey'okubiri ojja ku ekipande okiraba yalese ke bayita Kaledi's Warm genda muganda wange okekwate yalese ke bayita akatiggo sansolima akakannyonnyola gwe wena n'ogamba kikino mukubire ku 0702 nkaaga 8505 once again 0702 nkaaga 8505 senga Malus Kawomera kozi wagamba nti awakana abuzerwasa kale tubagambye wano nti tugenda kunoonyereza paka wa omukolo gwa Zaya Luzinda intelligence ya nkutidde na Bukedde girabe edduka no Bukedde girabe edduka naye ng'omukolo gwa gye guli gubaddeyo abantu bebalidde empanga katalemwa saidi zaawo onako olwaliro Desire omukolo gye gubadde akigadde saidi eyo kube katalemwa we wali amaka ga Desire kyogamba yanjulidde mu makage muzeyi jamada ina y'amaka eyo sebo tata n'ennyumba okulira ne ya David Lutalo eyo yalagange muzeyi jamada tata wa Desire Luzinda abasinga ojo omanyide Kawempe naye ng'omusajja yenna omukulu abaako n'amaka ag'omu mu kibuga n'agawa n'ag'omukyalo kitegeere so Kawempe wano gatwalide maka g'omu kibuga era nga ssanyu jjereere eri taata omwana amaze n'amuleetera omuko omuzadde yena kyasabirira omwana okukula n'ava ewaka mu butongole bulijjo Desire tebamutwalanga era abatuuze b'ematugga basanyufu nnyo bagambye nti nabo onako ba witnessinze ku mukolo gwa Basereebu era nyongera okubajjukiza walero kwanga oli wansonga nyongera okubajjukiza nti ba ex ba Desire bonna mwali example gyali kati ono ye waddala ye mutuufu bali example kwera kugundi wange Samuyiga kwafande wange afande Seiko kati kankubuulire baire bino biri serious kati Desire ava mu biri eri mu sime bya love nafande Seiko nebafuuka ba mukwano personal friends nga Desire nga wafuna obuzibu bonna wano olaba Desire olaba mukwatako
bali bamubanja ssente kati ng'afuna omu agenda nemukwatira ente okukisaawe omuntu gwe yasooka okukubira essimu yali gundi nekoje yajja mu nsonga ezo okutaasa mangu so Seiko bafuuka bamukano ne desire yali kikwewuunyisa nga abantu bayise ayinza okuba abaddeko tekisoboka omwana omwe nawe omutunulira matama ndijja ate omezze n'oluma newankubadde maama bafuuka bamukwala aleka naawe sya omusajja express oyo avukali akamotoka akadde kali kironde yali mugundi musono oli omuwala ayagala afirige kati we yakumanya emboozi ya desire luzinda aginyumya nnyo naye alimba aginyumya natisisa naye ate singa mbabuulira Vicson gwe yakuba busu temuyinza kukkiriza ani mukulu kironde tukuvuddeko nnyo aliko oli kampala negwe olimba wallahi yali siriyaso oyo tawasa ye yali naye tawasa simanyi tawasa oyo tawasa tumumanyi Desire alina emboozi mu nsi muno Desire ne yakyamawulire ga Uganda alina emboozi mpirivu kironde ngakunyumiriza muzeeyi agamba nti yakera kuva ku makya nga balikoli kampala ewuwe najja nakasire ewagundi wa Seiko naye nga kimuleese lako Desire nga mulabirakoki muzeeyi wano nga gweoyagala oningiza owulira akawo k'emmere kawooma akange naye kyekimuleeta okakase muzeeyi kironde alina emboozi yonna ekyo kitegeeza Desire maama yamunaaza kayayaana maama we ye gyali maama we maama gyali oli mukwano gwe yabulira bannange Simon alina emboozi waliwo lwankwata nantuuza bwati eyomuka obuuza nga seguya ne ticca yaginyumiza ticca bamuwataka seguya tajogera seguya yaganda oginyumiza naye ng'ate njimanyi kyekyewuunyisa Seiko yagamba yagula ettaka eyo ewaabwe ku gundi CP Falls eyo kapitula kati yagamba nti mwana abaddeko mu kyalo eyo bakola ku ttaka lya gundi lya muwala wange Mishero ne muza muwalawo kiti Mishero nga nekiseiko oli gwe ddalu Seiko ne Mishero Desire yawangalirawa atuwe tulabe ali US era pastor mutendeke musawo kati lero pastor kale naye nga kasalabe ekyo kyagerera ddala maaso mukwano gwange katusale tugendeko e London ani producer kyo kimunyinza kale tuyina mukwano gwaffe yatufaako mu biseera bya covid samusali mumujjukira bulungi eyafiira e London ate nga mukwano gwa Dani Byansi yes abantu omuwagizi wa Lwasa naye Dani ayagala Lwasa Dani alina omuyimbi bambi omanyi Dani oyo gwolaba yomukwano abagala music industry okuviira ddala ku bagundi kuba naba Eagles bagundi Geoffrey Lutaya Mama Payasi kusaasira alina oluganda ku gundi ku bawas kusaasira seruka mukwano gwange Dani alina oluganda kuva dda ateekamu ssente indirectly kati yaŋŋambye eri same round wawulira nti nno bano basasise jjukira basooka ne bawukanira eri mu Eagles ne bajja nakola eri Eagles ne gundi ne Golden kati ate agenda okulira nti Golden esasise kati yaŋŋambye yazzeeyo ku kyalo eri Samu Sali kakati bagenda kumawo wano bamuteereko omusika jjukira bo badvent tebabya lumbe balaga musika yes bagenda kubanga balaga omusika simanyi yes kyekyo ekifaananyi omwami oyo yafa njoyo omukyala we Ruthi Sali bagenda kubanga bajeresa yonna batusalako wano 22 wali ekatale mugo musanvu guno bagenda kuba bamulagira omusika we nga balaga omwami amuddidde mu bigere mutabani we yes yoyo omukyala we yakyali mulamu naye ne Dani erajja ndowooza omuvubuka tunamulabako naye era omuvubuka yamusindika ddawa nanze nemulabako nemukolemu sitambu nti ajja kuyimba asobola okuyimba ayimba bulungi yasa abadde abula mu pusha eya ssente so waba afunye Dani ng'avuddeyo n'abantu abatuufu era Dani yabayise mu bitiibwa mugende mumubwererewo nga balaga omusika ow'omwami oyo Samusali kakati Evelyn Lagu embeera gy'alimu ffenna tugimanyi bulungi nnyo gye buvuddeko awo namulaba ku bandi tasubwa bandi ku Papazi Sport yagamba papa amubeereddewo n'ebyokulya yagamba nti bwe namusanga nga woota okusuka nagamba nti zzeemu ku maanyi lisiti nti agisabe papa nedda papa abako nekisa naga nti Lagu
Gweria. Papa ne basayimo gamba ko omuntu lisiti. Olaba Kulamani agamba nti nga bakagulawo papa yamugamba pesa tiyangamba sayimo ngenda kukolera ekifo weyagale naye bawakamaliriza bwoti akabokisi tonnakamalamu nakamalamu omwana n'aleeta lisiti okwo kweyagala ki Kulamani kawo yankubuzako ku papa sport ogamba otya oyo bali ku management ya David Lotalo naye Kulamani ono banga kiri amaze mu industry aluddemu kubanga wannange Kulamani buli wajja wano buli muntu yena kumpi amanyi Kulamani agatamanyi Kulamani nesebo mulaba oyo musange machindi muisemu amaaso ekireka kabaka kireka wayogererawo anti yasuka saidi okuviira ddala kugambe kubitala byawo mpaka totegekayo ndomu nga toyise mukula okugira kuwoma wona totegekayo nga takonyemu gwe musange machindi muisemu amaaso naye abatuse naye abaana balina engeri gye bagula obwakabaka mu ndongo musajja woyo Salongo yali saidi zeri simanyi mukono kudda mu byalo eyo si wakoze wati neyo oyo mwayimbira obuyimba bwo maasa tomukwata keyo yali ati atubuzeeko tuweyimirira twogeza judi tuweyimirira gutulaga Evelyn Dagono yagambye singa afuna omuntu n'amuwa capital asobola okulunda enkoko n'ava ku ssente zino ez'okutunuulira ebivvulu kuba obulamu bwera tebukyali bulungi. Balamu yatwalanga bayimbi n'afuna gundi. Era kati yeyo campaign zali asatu gye byaggweranga ziri mmeka waliwo nezaakuma mukubo. So Evelyn Nabuye eyo campaign gye tuliko jjukira alina okufuna eddagala buli wiiki eddagala lyafuna lya $40 kati alina okulaba nga ssente ezazifuna ate ng'obulamu bwe nga y'omuntu takyasobola kubeera nga adde eno dduka ne bapromota bennyini tebakyamutegeka olw'ensonga nti bajja mutegeka leero ate nkyabeere nga ki nga mulwadde. So singa aba afunye yaŋŋambye ew'okulundira alinawo alina ettaka kati aba yeetaaga capital w'enkoko n'okuzimba ebiyumba ebyo alabe ng'akola amaka tebagamudiza naye mu mbeera eyo waliwo omwami yavaayo n'amuwa ettaka era eryo kwayagala okutandika okulundira eryo kwayogera tujamunoonyaako ani era Vegas yakiriyalinza ekintu kino lindako soko lindeko Vegas nsobola okukakanya ku pressure kuba kati tunuulidde bivulu n'omuntu kale akuwaayo sekintu ne bapromota nabo omusasira kubaga ategeka Evelyn ajja kugamba Evelyn ngenda mutimba sente zange era ayinza obutafuna maanyi era nga nkolamu era neebazanya nobati si yangamba ofuna akaddeita mu concert zona zemba ntimbi ojja okola nze nja kuwaka kati yatembye wali kalenda era ngenda kugenda yampadde dda sente anyabwe naye atema empenda Vegas atulanga akwagala nnyo Vegas mukwano gwange nga bwolaba mukwano gwange naye kai embeera ze nezange nsobola kurimi sagala kulinda muri Uganda wange ze Evelyn emyaka gyendimu sinoonya musajja. I'm not looking for a man, I'm looking for a husband. Manya abasajja bangi naye abaami batono kati Vegas musajja si musajja mubi naye bw'otunulira qualities ezimufuula omwami talina naye ate but he's my friend njogerako naye ebirungi bingi naye ng'ate ndaga gwomukazi ow'ebirooto yanjagala yanjagala talinako buzibu naye simwagala mweyo mbeera I need a responsible person. Sajjagala omuntu ayagala Evelyn nakabi sayagala nange nkwatibwa n'ensonyi n'omusaba because naye kati talina wakola bamaze tabagayira nga banekale mutugadde ne kamera zange ne batuganira kwakana ebintu binalaba egamba tuli ku zero tumanyi kiddako omukyala yasabotaginga my life I'm really depressed campaign yange nengubekuba okufa sigamba nti ngera kuwangala ku nsi but yacontributinzekyo nnyo okufa kwangamba Evelyn Ndugga twetaaga okubanga mwana tukwasaganya ebyo and of course tubabuuzaako mwenna netubajjukiza nti ku Anet Plaza we tusanga senga
Malusi Malusi ateka mu sente wano ko 0702 mukaaga 8505 byonna yabikoza ina nezigomese z'abagole engoye zitali z'abagole byonna bina kaledizi wo mutijudi muganda ngendo okettanire ayina kibaita akatigo sansoli eringa eryo ddene nnyo no oliwulira aja ti Malusi byonna bikwasa mwena ne tubabuzaako abatulaba mikono gyaffe nti mmwe musinga mu ngeri eyo gambo kya Henry nkubuuzaako mu ngeri enjawulo Henry kyali waho mukonekiti twagala nnyo okuva mu museze enjawulo ndaba mwana abali mu US abali mu Dubai abali Kata kale kategera kwa World Cup kategera World Cup akapiripiti yeganye ekyokuba nti bagamba nti aweza emyaka 10 tajiweza baga muteka mbana batano kapiripiti gwe bakawasa spec somero bosa gonza yali omukuba gonde kwa manager bali bakamuwa basale ani yamwade basale bosa spare yajita mu basale bosa no wafe Yada kumanaginga omuyimba esi kyangu soko otuwa kapiripiti kapiripiti amanya ganze za kapiripiti tongo moto mubato omubajo moto kapri yeyo kodi kodatiama mukyala Sindi yagobye muto muno ku stage namugamba nti emyaka gino tegina kuyimba ku stage kiro nti mulina kuyimba ku masaa 12 okugenda ku stage kyabadde ekibi ate n'ekirala fe president kyabadde kibi okumugoba bambi ku stage omwana omuto okugenda ku stage ne bamugoba ekiro n'ogamba kibi kuja kirabika kyadde kirungi naye nganze kunze side yange kyabadde kibi kubanga bambi omwana yakabye nempulira ennaku ate nekyafa abayimbi abamu fe kale abayimbi fenna tulya ku talenti kubanze kapiripiti wongana okuyimba mira sinnawe ngenda kulya obanga sinzo waliyo n'abalala nga omugano yimba talina wagenda kulya ate nze kapiripiti nsubira wabayo omuntu omulala inaina yagala okunemesa oyimba bambi ndeka nyimbe kubanga abafanzi bange banyumirwa omuziki gwenkuba mwenfuna akasente nendya kyokulya kuba emba simbe sigenda kulya ate nze nekirala nze kapiripiti ndi musajja mukulu nina emyaka 18 ate nekirala madamu Sindi ife ngaba abaana abato kuba nze nejjemu kuba ndi muntu mukulu nganze nkyayimba ku bivulu by'abaana abato omwana omuto tasobola kukwata sente najja kufuuwe yabeera yagala ate omuyimbira ate omufuuwe naye ogenda ekiro nga kivulu kya kiro omuntu yena alina oba omuzadde abeera alina kyanywako naswitchinga mangu nakuwaayo nosobola ofuna kuzakamere school fees n'ez'ebitabo naye omwana omuto abeera yagala omuyimbire ate omuwene sente bwe tebagaba kizibu nnyo omwana omuto okuwa sente n'omuntu omukulu akuwerawo kyova labanga tuyimba obudde bw'ekiro so mufuna musene ne mugula ku ngato ndukola biki ne tugulako ku ngato ne tugula ku byokulya ku byokwambala ne tusasula ne school fees nga tumaliza singa ofuna omukisa n'ofusinkana madamu Sindi kiki omugamba madamu Sindi nenfuna omukisa ne musinkana ze kyenyinza omugamba atuleke tuyimbe kyemusaba atuleke tuyimbe kubanga mwe tujja akamere mutujja n'ekyokulya era tusaba tuleke tuyimbe kapiripiti uyo yetaga kubanga akola ki asabibwa of course niraga mu ngeri yo timu nene muliko kuliko ne kimura manager wa Gasha Mutoni kozi yayimba luyimba ki kapiripiti ton settinga ngaba nateka amanyi mangi Simon se kusettinga nkubuuza manyi lwa big ayo lemwa agende Juba weekend ye gundi aliko kiye fresh kid ina birthday ne kadi temunazifuna akoze kadi ziringa zambaga yamaze n'omujiji amujiji gwe yakoma yatambuza gundi kadi tati bakola pate ya mujiji nanti naye nalaba ebifaananyi nga bakola pate kati bagase birthday ne pate yo mujiji ne kadi eringo baya mukolo gwani mbadde ngenda kutyobola omuntu wano naye Felista ate yes kyamuwulira kiki Felista jali bayanga stars abo ne baba awala binti omuziki muzibu nnyo siwulira bada abana balaba bana bato bakyalina okutoba bayite mu buto ale bapambane bana abakulu ne gundi lezi yasobedde ona yengere gule edi ono mukwano gwa Saimu kalinga kana katate fiki simai pipi simayani pinki
Fifi Pinky. Rahuma Pinky yabadde birthday yawezezza emyaka 18. Gundi yes. Gundi nampostinga Nina Rose era namwegayira atakola ensobi yenga zakoze mu industry eno. Naye sategedde ensobi kizo yabadde ayogerako. Ate omwana bamubuulira ku ensobi aba Nina Rose ze bakola yazitandika dda. Omanyi Rahuma Pinky buli bumu. Obirabye nti ayimba amanya okuyimba. Gwe gundi nga ali ku kikundi ku kikuleti kya Nairo. Amanya okuyimba. Kali mukumanya okuyimba obuzibu alina buli bumu nti buli amulaba agamba nti oyakyalinayo emyaka omulaba ng'akaana akato tibagala muwa gundi eyo tibagala muwa hype stars akyalinayo obudde kumba emyaka gitambula kubanga gy'emyaka gira oteekako omubiri abalage nti n'okukula akuze olimba nga eyo nkwadde sample ya pipi tetugenda kubanga tusukkawo wano Simon nkukyaŋŋambye n'entegetege zimpa mweraba oyina ki soda tujjeeyo ensi eno bannange oyina akatambi k'omwana oyo ndesikalidisiwo kakulete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayari abaana b'obulenzi ng'obadde tolina maanyi tosobola kugusa lugendo kati gutyasolima kyekyama akola ne ku nsonga endala nnyingi